Aha mukoro ogu Purezidenti Museveni yabashendekereziibwe omukazi we kandi ori minisita w'ebyobwegyese n'emizaano Janet Kataha Museveni. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okwaniriza. Omu bigambo bye Purezidenti Museveni yajara ngu naaza kuyamba okumaraho ebizibu ebirikuteganisa abavugi ba bodaboda omuri n'abakafuna abarikubatulugunya na zaarooni. Omuntu akuwa akamyu ate n'akusaba omusasula ente. The bodabodas are the ones who told me Ababodaboda be bamugamba that they would give him 5 million and he would pay, I think, 15 million or something like that. Ababodaboda bamugamba nti babawa miliyoni 5 nga babawa piki ne babagamba basasule miliyoni 15 ku piki emu. Now, that is the disease I promise you to cure. Bwe bulwadde bwe yabagamba ababodaboda nti agenda kubuwonya ye nga Kamala byonna ajja kubuwonya. And that problem of extortion, cheating, was not only in the bodaboda. Nti ekyo kizibu eky'okubba n'okunyigiriza tekiri mu babodaboda bokka, wekiri wonna wonna ajja kimalawo. Obunyunyusi ajja kumalawo obunyunyusi. Your enemies are the money lenders, wherever they are. Abalabe bammwe be bamanirenda abantu ababawola ssente be balabe wamwe n'ambeemu wonna gye bali. Purezidenti Museveni hona yajara ngu naaza kukoragana na State House Controller Jane Barekye okureeba ngu saako z'ababodaboda zoona zaayambwa kandi sente zibaratungi zaakozesebwa kurungi. I am preparing with the controller Ali mu kutegeka ne State House Controller a few billion shillings nti agenda bategekerayo obuwumbi obutonotono and give support the revolving fund of the bodabodas. nti agenda kuteeka mu nsawo yammwe eyeetooloola ey'okwewola n'ozaayo ne weewola n'ozaayo. Agenda bawayo obuwumbi obutonotono bubayambeko mu nsawo yammwe musobole okwewola mwewala okufuna akamyu ne muzaayo ente. Omu bigambo bye mukamukuru w'ihanga Janet Museveni yatabarusya Purezidenti Museveni okuhika aha kiro ky'amazaarwa ky'emyaka 81 kandi yaashaba abanya-Uganda okukundana hamwe n'okukorera hamwe. Ekyokusooka njagala kusiima Katonda kubanga mwateeseteese omukolo guno okusiima Katonda ate n'okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi. Kakati kirungi okusiima Katonda kubanga emyaka 81 gyawadde muzeeyi n'amagezi n'amaanyi okuweereza Uganda kintu kikulu kyetusaanidde kumusiimira. Omukoro ogu gwahikaho n'abandi beebembezi bakuru ababa barimu na sipiika w'ishengyero lya Uganda Anita Anet Among kandi nabo batabarusya Purezidenti Museveni ahabw'okuhikaho amazaarwa. It is because of President Yoweri Museveni that we have peace, we have security, we have development in Uganda, and you have an environment that can allow you to perform, to ride your bodabodas in Uganda freely. Yeffe twanoonya mwami Ssennoga ate ne tutakomaawo ne tunoonya ne munnamateeka atuyambeko tugayidinga mu bintu by'amateeka kuba ebintu byaffe byonna nsaba okuripootingira Oweekitiibwa Pulezidenti nti ssako zaffe nnyingi tuzitandise ne zigwa ne zibadde zigwa lwa butagoberera mateeka ate lwa butaba na bukugu bubalansinga bitabo ebyo. Amakuru aga gasha kwa Abdukalim Sengendo.